kano kabaita akabuzi. Nze lujja omulungi atulaba nga tusinzira ku Freedom City ekibuga ekyamasanyu wano ku Entebbe Road. Abasinga mumanyiyo wano najja nankumbi nga wakava ku steera ng'okkiriye emmotoka we zikyukira gwayolekera ezzana. So mu mbeera eno we tuli era tukyabeerawo nnyo olw'embeera yawo nti nnungi, ekifo kirabika bulungi, obulamu bunyuma wano olw'ensonga nti bintu bingi nnyo ebikolebwa mu Freedom City eno. Mu Luganda kibeera ekibuga kwegamba ekyeddembe, that is Freedom City mu Luzungu. Kale mpise ne Jennifer full figure general ku ground nga tugenda kubanga ate tubannyonnyola byonna ebiri ku Freedom City wano na lwaki tugenda kubeerabeerawo nnyo mu biseera ebisinga era mugenda tulaba nnyo ku Freedom City. Right. Obulamu bwo ku Freedom City bugamba? Obulamu bulungi, ensoko okubuuza ku bannayuganda tugende mu maaso n'okweyagaliza kubanga eggwanga lyaffe ddungi, ensi yaffe ennungi, Katonda agituwa n'atuwa obudde n'atuwa n'ettaka eggimu, kata n'atuwa ne talents. Amena abaana balina talents nga bato, ndabye abaana nga bawuga neewuunya ne ngamba Katonda agaba ebirabo naye Abafirika naddala Uganda. That's why omuzungu yagamba part of Africa. Tusooke twogere Freedom City wano we tuli. Omuntu atulaba okwetoola ensi yonna kuba kati kijuyisa omwana wuno akireese. Kiraba kyonna kyonna kya ddala. Allahu Akbar. Wano we tutudde tuli ku Supermania. Supermania naye nga restaurant bayita Monswa restaurant. Tulinayo ne drinks gye zibeera mu Monswa restaurant. Babeera ne local food, babeera n'akatunda bwe kati. Tutudde ku Freedom City waliwo gulye parking. Nungi nga zinyo wano tuli ku Supermania wansi. Wine restaurant ya Monswa waliwo abantu abadde balaba mipiira babadde up ennyo. Nga balaba omupiira screen zinungi nyate nene nnyo ate za njawulo, endaga yaazo ya njawulo. Za kabi nnyo oba olaba omuntu ku emabega ya swimming pool eya Supermania eri ku side ya Supermania. Njagala okutegeeza bannayuganda nti tusooke tusiime ebyo Katonda bye yatuwa n'abantu batuwadde abalungi. Katonda wakuwa omuntu nga Mwami Sebalamu munnayuganda n'avaayo n'agamba nti kankole ekifo kye bayita Freedom City mu Luganda, ekibuga ekyeddembe. Bane tubeere appreciative eri abantu abo ate twewagire nga bo kubanga omuntu asalawo na bw'otunuulira Freedom City nga tutunuulira Africa yonna. I think nti Freedom City mu Africa eri mu Uganda yokka. Kwa Freedom City erabika etudde ku yiikaazi sisobola nazinnyonnyola. Sisobola kujja naye nga kibuga kirambe ekyo etongodde kiri ku Entebbe Road. Kati naye nga bw'otuukawo weetegereza n'omugamba nti Katonda munene era wa buyinza. Amazima gali nti Muzeeyi Sebalamu ssente yateeka wano n'abaana be tebajja kuzira. Abanaaze bayinza kubeera bazzukulu oba bazzukulu babazzukulu. Olw'ensonga nti ebintu byetwegombanga mu paradise z'Amerika, mu nsi z'Amerika oba out of country, yasalawo n'abitusembereza. N'agamba abaana baffe ebintu bye balaba mu firimu bye beegomba kambireeta. Ate mbiteeketeeke. Ekinneewuunyisiza era ekyenjawulo oba kyensobola okunnyonnyola munnayuganda kubanga nze mbeerawo nnyo n'abaana bange bawugira nange bwe mpugira. Tulina swimming pool eziri mu 5 oba 4. Eno si yokka eri wano? Nedda taata. Eno y'abantu bakulu era nebeeramu swimming party tugikola buli weekend. Ebeera ku Supermania every end of the month tukola swimming party ebeerayo lwa Saturday. Yene y'abakulu. Tulinawo endala ey'abaana abato ennyo abato ddala babies. Swimming pool y'aba babies ebeerako abaana ba myaka 5, 6, 7. Naye era oyogiraba n'amazzi gaayo n'ekifo n'obuwanvu bwayo n'aba supervisors abagibeerako. Ebeerako ba supervisors nga 10 nga beetolodde kulaba bwana obwo obuyigiriza okuwuga akalinnyamu obulinnya akakubamu obukubi engalo akazanyiramu n'akapiira akasobola okugenda mu ne kaslidinga okakwata otokayambye otya. So ne tubeerawo n'endala ey'abaana ba 14 years 15 17 wakati awo not 20s. Era si ey'abakulu? No, era si ey'awakatikati awo. Abo ne babeerawo n'eyaabwe. Eyo ebeeramu abaana naye nga mubeeramu batrainer era yo ngazi ddala eyinza okuba nga oba eri 10 ku 10 I think oba 15 ku 10 yo ngazi ddala. Ne wabeerawo n'eri abamanyidde bo bamanyi n'okukuba sama, bamanyi okubiramu sama ne beevunula naye nga ba supervisors balaba bali aweeya balinga 2 ku 3
nayo abaana baslidinga nolaba nga omwana anyumirwa averi aslidinga averi nga ava mu ggulu ali mu bbanga naslidinga nayingira amazzi naye era abasupervisors obalaba nga beetala okulaba omwana ogudde mu ddubi ffe tuyita ddubi nga ffe omwana agwa dive bwati naye vuno watatena ddamu nagwa dive kwegamba nti olaba nti obulamu bw'omwana wo nawe kyewandikoledde mukirize mugana abaana abazadde tukolerera abaana baffe babeere bulungi abamu ffe tetwafuna mukisa bazadde baffe kubituwa kubanga tetwabayina mukatonda yabajjulula mangu ate nga tetwalina ssente naye omuzadde ayina yandikoze yandiyagadde nti omwana we amutwaleko mu kintu mu kifo ng'ekyo ate we weetegereza eggwanga yonna oba Africa yonna Freedom City wantu wosobola otwala omwana wo n'abeera safe n'abeera okay. Waliwo kyenzija mpya ku Freedom City nti kibuga ky'aba ng'ojja kuba nti kibuga ky'amasanyu kids simanya biki waliwo kids park yes kids park wabeera ebyokuzanyisa by'abaana ebisanyusa abaana waliwo kati train wabeerawo train y'abaana omwana omuteeka mu train n'awulira ddala ng'ali mu train ensi yonna nga walaba train abantu bangi kikuza tetulinyangako train naye wazaaliwo nga bazirinnye bazisuubulyamu okuva mu Mombasa paka wa train etambula negenda ne wabeerawo ne train waliwo train ey'abaana era ey'abaana boolaba nti 10 years 12 15 something nebeera ne train ey'abaana 5 years 6 7 years era eyo besi yayo kwetambulira era ne weeri obumpi bwawo olaba nti ya besinga ddala ku kwagala n'okubaayira n'obumone eri abazadde n'abaana kuba naye muzadde bintu bingi nnyo ebyokuzanyisa osobola bimenyamenya n'ebikulema okumalayo naye waliwo abaana gye walampira ensozi ne baslidinga yes slides ezo naye omwana ng'alinnye lusozi awalampa olusozi neera ng'olaba nti omwana ne bwava eri mayiro mmeka atuuka wansi ng'ali safe abaana mwe bazanyira obugaali waliwo ebyeso ebyetolooza abaana ekyenjawulo ekiriwo nti supervisor ateekamu omwana n'amufollowinga n'abalaba nti ono bamusibye olukoba ekyuma babaawula era ebyabato era birina emyaka era waliwo tubadde ne bagamba abakulu muveemu ekyo ky'abaana naye nga n'omukulu olaba akinyumirwa awo abaana mwe muveeyo abaana muveeyo so nti twebaze Katonda tubanga mu ggwanga lyaffe mulimu abantu abasobola okukola ebintu ng'ebyo nga bawaddeyo kwagala nsi yabe na kwagala ggwanga lyabwe n'okuteekerateekera abaana ffena twandyagadde omwana w'omuntu ayagala omwana we anyumirwe omwana we yeyagaleko naye oluusi mbeera yeegaana nga tolinamu kasente oba oluusi nga tolina busobozi obwo waliwo webapaintingira abaana babakuba obuntu buli kantu koyagala osobola omwana omukuba Spiderman osobola omukuba butterfly osobola omukuba ki byonna by'abaana ebyokulya waliwo first aid room eringa clinic yes obujjanjabi busooka nkesi singa abaana oba batomedde munne oba badadduka n'atomera munne ne wabeera mukulu first aid room weeri nti era abakuliko babeerawo awo n'abasawo ba doctors abali profession weebali eddagala lyonna mweriri ebyo byonna ebintu byanga byeba byafuna license okusobola okukola ki okutulawo byonna biba byongera ku ggwanga lyaffe babyongera ku government so ebyokulya biri my dad sana naddala Superman ya ku Mosa Mosa restaurant naye nga there are many restaurants waliwo gym mulimu sauna mulimu steam ate yo Superman yalaga wala film gye twali waliwo 5D mu cinema so yingiza omugendo so kujja n'omwagala oba n'amwana n'omuteeka mu 5D mu cinema ebintu ebyo tubeera mu film omusota gwali kutukwatira ddala mu maaso muliiso ng'olaba ensi ogenda kuwaye naye nga okola ki n'ogwa mu kinyango olabira naye nga firimu zino ez'enjawulo ezambaza galubindi bagitowa 5D babagitani 5D waliyo 3D ezo zibadde walala eyo kati waliwo 5D so olabira ddala nga amadaala agatambula ekyesooka okwebaza ku mwami Ssebalamu amadaala agatambula tukize tugaane mu Uganda yonna obudaala bwe twasooka bulabira ku Freedom City ne tusanyuka nnyo nga tujja ne twekubisizaako n'ebifaananyi ng'olaba okatuukako n'odduka akalala okatuukako n'ositamanjukira kerekere nga ye akasitamyeko ng'amanyi kamutwala okumulya ng'olomulala oza kagenda muyingizawa so agezezzaako okulaba nti eggwanga lyaffe alizuukusa balijjamu amaalo n'okuliraga ebintu ebiri ku mutindo era ebitambulira ku mulembe ku mutindo gw'ensi yonna bye twandeegombye mu nsi ze ndala ne babitusembereza wano tulina ekifo ekinene nnyo ekirabirwamu shows awagenda okubeera Valentine show era de amene surprise artist abana-Uganda n'abatali bana-Uganda bagenda kubeerawo ku Valentine's Day ng'ennaku z'omwezi 14 show y'amaanyi nnyo mwana muwala agenda kuba nga Virani agenda kuba nga launchinga album ye esookedde ddala ate era nga ne studio ku Freedom City wennyini ya recording ennyimba weeri Freedom City eyina studio recording ennyimba eyina studio ekola videos
ya Yuga Woods balabade manyi Yuga Woods eri mu America bowuli ekigambo naye eri ku Yuga Woods eri ku Freedom City wenyini era bojjanula wa Mr Kabito n'omunyonyola nti nze njagala ku recording music I have a talent bagezaako n'okuyamba abaana bagaba offers bayambako abaana ne baba special hustles abantu abagala okukola kati nga olaba Spice Diana lwakuba ye mukama yamuyamba ebikaka kasubinti abadde n'ekifo kye ewakawe wenyini nyini ku nnyumba ye waggulu mu upstairs nga wanene wasobola okukolerawo rehearsals naye Freedom City ekyo ekifo ekirina wosobola okukola rehearsals n'abantu 3 5 8 10 nga tebaku challenges nti hour ife ebisinga bichalenga hour naye wano bakimanyi nti abaana bonna tosobola batuusa mu time yemu tebasobola kutuukira mu budde bakwatagana nawe ng'omuntu munnaabwe munansi munnaabwe ne bagamba olunaku ojja kwetangayo data ez'amasanyalaze mubeerewo olunaku lulamba mukole ki era we bakolera waliwo ne bakolera videos awo nga wala bakolera video ya Vian nga alina eggolola awo wenyini mu kifo kye kimu n'okolerawo video nalowooza nti otambudde eringa warehouse oba bagita warehouse yonna byo biri ku Freedom City so kuliko amaduuka ag'enjawulo ate amaduuka gagatunda ebintu ebiri first class demene amaduuka agatunda ebintu naddala nga bya mulembe ng'oyagala quality amaduuka gagadde edduuka lyogamba nti nedduuka nga ne shopping n'omwana wange parking ebeera wano ne shopping engoye supermarkets weziri waliwo gundiza bank and amene banks kweziri banka zonna supermarkets kweziri amaduuka g'amasimu kwegala TVs fridges bintu bingi they amene kwegamba Freedom City bane balina obutebe bwe nayagala wansi eyo mu basement obutebe obwa kabyo bw'ettabu miliyoni 4 kwegamba Freedom City ekifo ky'otuukamu n'olabanga ensi yonna kwegamba the all world eri wano olw'ensonga nti abantu bangi balina ebintu bye babuusa amaaso naye tukkirize nga ebyo byetuwa Katonda byabatwetedde tubikirize abantu abamu bagana buganye kukkiriza naddala abamu abalina emitima nga mitono oba batalina ssuubi naddala bagamba nti kisoboka naye nga mu bulamu bw'ensi kino kisoboka ensonga lwaki ndaba n'akatabo Success and Fair Based on Reason and Reality omusajja yawandiika akatabo kano n'akaba nti kati emani osobola okusoma ku liddiba kwokka somaawo page A man is successful born with nothing but life. In life, we all desire to have a good life and to become successful men and women. Unless born in success like kings, queens, princes, for most of us, this journey comes with a lot of challenges and hardships. However, from my personal opinion, which is realistic and reasonable point of view, success starts with you as a person and requires you to reason requires your reasoning capacity newo komaawo omuntu yenna singa weesigama ku kufumiitiriza nokkiriza noba n'essuubi kyannaku nnyo omuntu omulamu okwemalamu essuubi kyannaku nnyo kyennyamiza omuntu okeera ku makya n'ogamba nti waliyo ekitasoboka kyannaku nnyo kyennyamiza okeera ku makya n'ogamba kino tekisoboka kibi nnyo abantu bangi beemazeemu essuubi olw'obutafumiitiriza abantu bemazeemu abantu bawakanya ebiriyo nebiriya kibi nnyo omuntu okubeera nga buli kintu okirabya nga tekisoboka ng'okirabya ku position ndala nga ate nga nkyamu oba nga n'ekituufu obuzibu tulina tamanyi nti tamanyi kyannaku era kyennyamiza ate abala tebaagala kumanya ne beemalamu essuubi eryo naye singa buli kintu otandika okirabira mu reality n'ogamba omusajja bannange yakola Freedom City that is the reality osobola otamba noonya Freedom City mu Africa nekubula that is the reality. Let me tell you something abasajja bano basebalamu bazimba ebintu bino Paul gyolaba one Paul pillar pillar zonna nga zigenda kuteekako parking waggulu nga bagenda tulayo parking bw'osanga ng'omuntu azimba ng'alina pillars nga ziriko parking waggulu mu respecting that is not joke you respect that guy because eyo pillar emu esobola okuba ezimba ennyumba ye wammwe n'egimala just one pillar because I know egyo emitayimbwa tebajja mu Uganda ate ku order gifulumira ku order kubanga omutayimbwa gumu gubeera munene nnyo bwe guti awo akolesayo emitayimbwa nga 10 obaaga yes omala kola order n'osasulira mu dollars ne bagukola ogufulumira ku order tegumala gafuluma tosobola genda nti okisanzayo osasudde ogireese n'ogitransportinga ne gijja mu Uganda ne bagikiriyalinga wali ku URA no my brother abamu mwogezenga mufumiitiriza
bwetutafuminza ebintu bingi ebigenda okutusuba olw'ensonga nti abantu muganya okubasiima abala muganya anyway tetugenda kugaana basirusiru kubeera musirusiru kubanga nakugamba nti okufumitiza nsonga ya bwongo ate obwongo bufu bulinga leeta zero ne bwogigattako esigala ekola zero naye tamanyi ate ogenda mugaana butamanya okutegeera si tteeka nti buli muntu ategeera tolina wogenda kimunnyonnyola naye buli kwegamba nti tugezaako okubabuulira bino maybe tetwani bibagambye nabbi bagamba naye twaga tubibagambye musobole okutegeera era abamu bajja ne batwebaza nga bategedde nyonge tegeeza muna Uganda ndaba nti Freedom City mwene mwakiraba nti waliwo accidents yes good and well ekintu kino njagala kugamba nti ennyonyi nazo zikola accidents ennyonyi ekintu erasinza okubeera oba okukyekingibwa I think kubanga kibeera mu bbanga gyotasobola kumanya gyotamanyi nti owonawo amattuka yota naye nazo olaba zikola kusinga ne zikola accidents accident fine yaliwo naye waliwo n'abantu abadde wabe nga tebategedde kibaddewo abaali munda abaali bawuga abaali ku show kwennyini kubanga show yasigala egenda mu maaso yes 31st so ekintu kya accident munnange kizibu okunnyonnyolako naye omuntu ategeera yewe okimunnyonnyola asobola okukitegeera oba naye asobola okufumintiriza kubanga Freedom City ebaddewo ebbanga ddene buli mwaka ekola ne 31st yazikola bulijjo tewabeerangawo ekintu ekyo eyo accident Katonda yagera so ezo accident zijja ne zibe tosobola kunenya muzadde kubanga omuzadde Freedom City ekifo ky'abaana bokka osobola okuleeta abaana bo ne babeera safe era bujjo babeera abaana baffe bakulidde bawangadde bwe bamanyi Freedom City si ya leero si yajjo si yankya eriweeri forever and ever ng'ate abaana baffe bajjuma ebintu bazimba bigumu so tukkirize nti an accident tosobola kuziza accident osobola okubeera ne senior driver wo ng'akuvugidde emyaka 4 naye one time nga n'emmotoka mwazikoze gyo service nekola accident oba omuntu osobola okuba nga goli ku luguudo ovuga bulungi kibasi nekivayo nekikulumba bakiroolo bakiki gwe nekikwatakinga naye nga gwe obadde steady obadde ku side yo nekikwatakinga nekitwala obulamu eyo kibata accident so Munnayuganda ndaba ndowooza yajja kusobola okutegeera kiki twogerako nekitunyonnyola naye nga tusaasira abaafira abantu baabwe tetusobola kukyewala naddala abazadde bannange abaaviirwako abaana kyannaku nnyo twava eri Mukama kano kyetulina okudda tumwekwase mbasaasira Mukama banyiga ebiwundu kizibu nnyo okunyiga ekiwundu ky'omwana kizibu nnyo omwana tazikawo buli mwana asigala mwana bazzerulwe naye twekwase Mukama kuba tetuwabawo kyakkola muganda wange tewabawo naye bogamba nti bakuwa obuwumbi naye bogamba tojja kuddamu kutambula naye bogamba tojja kuddamu kugenda mu kivvulu olaba balumbe lusanga bali mu mayumba ne bagamba yabadde mu buliri teyabadde mulwadde yabadde mu buliri olaba lumusanga mu kinabiro n'abagenda kukola agamba agudde mu kinabiro n'azikira okwegamba bye butyo obulamu bw'ensi lwerumbe ye sitaani oyo atatudde kubanga ne sitaani agolokoka twasomanga mayinze saasoma nnyo engeri gyendi enfuuzi saafuna school fees na twasomanga ku walumbe kayiikuuzi yagolokokanga buli kaseera n'anyeenya nga anyeenya so tosobola kuziyiza sitaani na walumbe okujjako Mukama Katonda nga yamukutaasizaako byonna tubikola naye Katonda yasigala ataasa osobola okujjanjaba naye Katonda watajjanjaba ne Bayibuli ekyogera nti Katonda watajjanjaba abasawo bajjanjabira bwereere Katonda yataasa olwati Bannayuganda mwenna mbagamba ekigambo kimu nti mujje ku Freedom City nga bw'owulira nti Freedom City ekibuga ky'eddembe kyosobola okwetako omwana wo kyosobola okwetako muzadde wo kyosobola okujjamu naawe nga buli kintu buli full package buli kintu ekyetagisa ku bulamu ne webeera first aid mama wabeera wa mutima wa pressure nti wezimukuba first aid weeri mugirabyeko first aid room ekyokubiri nti wojja ku Freedom City osobola ogenda mu gym osobola ogenda mu sauna osobola restaurant weziroko food weeri naddala Monswa restaurant osobola ogenda mu supermania erina emirimu eby'omulembe ebinywa obutwa mu mubiri ebikola balina ebyuma ebikola anti-aging bakusala emyaka bakugjamu enkanyanya bakugogolako ekko abantu bangi mukola ne muko omubiri ne gukola n'owulira nga body language yonna ino nga body yonna ekooye nga ne body language oyogera bukoowu nga ne owulira buli wamu wakuluma nga kukoowa naddala bavuga emmotoka ebyo binene batuula emigongo gino jangu ku supermania esangibwa ku Freedom City wennyini oba osobola okugenda Entinda wali branch yayo jangu supermania ku Freedom City ogendeko mu kyuma osobola okujja tulina akasenge ka relaxinga osobola okujja no relaxinga ne bakukolako omanyi bwatuuka ku Freedom City nebaza omusajja wa supermania yasalawo naye n'agamba kanti k'ebyuma byabadde balaba e Canada nga mutika bazadde bamwe ne batwala e Canada kanti k'ekyuma ky'obaddola mu California nga wetikka mukadde wo n'omutwala e California kanti k'ekyuma ky'obaddola e India ekinywa obutwa mu mubiri
ekisobola okuzza emisuwa bwekyoba totikka mukadde ono omutwala India n'okozesa obukadde n'agamba kambete ku Supermania. Gwe muganda wange ndaba jangu ku Freedom City ogende mu Supermania. Bw'oyingira Supermania ojja kusanga soko ojja olambule. Lwaki nkwogerera? Jangu olambule biri ku Freedom City, olambule ne Supermania. Kubanga Supermania we nagikunnyonnyola oyinza okugamba nti ono omukazi alimba. Waliwo ekisenge eky'abantu ababiri abaagalana. Amufunyemu okuyomba, amufunyemu obukowo, oyagala kola surprise munno mungwaka weto, naye nga surprise eno zino ze mulaba mu firimu oba mu firimu z'aba Beyonce. Jangu ogikole ku Supermania bakuteeketeekera ekisenge ekyenjawulo. Bakolere ekisenge. Muganda wange, my brother, oh my lord, omwana agamba nti I can't accept that. I wonder. Naye jangu ku Supermania olabe ekyokulala. Botuka ku Freedom City ku restaurant, Moswa restaurant. Ebyokulya juice ndowooza omulaba nange ndi mukunywa. Bwetugamba nti muyembe guba muyembe, bwekaba katonda kaba katonda. Kwegamba bwega nti weno watermelon. Tuli ku byaffe bya nsinkirano byaffe yambana bya buwangwa. Bwetugamba nti tukamulya watermelon, ogenda kunywa watermelon talimu kwekwasa. Banza nogikolera awo ng'olaba ne bagikuwa nate ogenda oginywa ng'olaba si eyo. Freedom City ekifo ekibeeramu ebivulu mwaka ku mwaka. Ekivuddeyo okututumbula buli muyimbi. Ndowooza mulaba abaana kati buli abagenda e Lugogo bava ku Freedom City. Ate ekifo ky'ogamba nti ŋŋendamu n'essimu yange naye nja kuddayo nayo. Security weeri ndowooza bamanjulira munjulira. Towulira nko nti ku Freedom City banzibiddeyo kino oba kino. So bw'ojja ku Freedom City ekifo ky'ogamba nti toilets nnungi. Nze n'omwana wange ogenda toilet ngazi muyisinganye nayo eringa nnyumba namba. Nti ate nga nnyonjo abagikolako babeerawo 24 hours. Toilets nnyonjo. So bw'ojja ku Freedom City kwegamba obozze mu kifo ng'oli mukakamu era ng'oli mumativu. Ate era ng'ekifo ky'otulamu n'ogamba nti ekifo enkuba newe neeba etonnye nga ndi mu kyo tegenda kunkuba. Ne sound ngenda kulya nga nsigala njiwulira bulungi ate nga n'enkuba sigifunye. Era kyokka kisanga ku Freedom Cities. N'oba ogambye kuzannyirawo mizannyo, n'oba ogambye kulonchingirawo kintu kyonna, n'oba ogambye nti ngenda kukola mbaga, birthday party surprise, abayina emikolo gino okujja ebyekikoko okukola ki, bakika mugenda kweraba Freedom City. We wantu woteekateeka omukolo nga tosuubira nti nkuba weeneetonnya nja kuvaawo, omusana gunaayakate nja kuvaawo nowe. So jangu ku Freedom City, abajja okulaba mwami Kabito mujja kumulaba, abajja okulaba abala mujja kubalaba. Abantu bangi basobola okusingira abamanagers ab'enjawulo. Gwe wenna alina ky'onoonya ku Freedom City. Abasecurity babeerawo bangi nnyo around. Basobola okudirecting onoonya banka, oyagala kujjayo kibanka kikuba banka nnyingi nnyo. Onoonya kifo kyo, oyagala ky'abaana, oyagala kyakula, oyagala wakusula, oyagala security alina gw'olaba wabweru around wansi ne waggulu. Abajja kudirecting akulagirire bulungi osobole okutuuka ku kifo kituufu ky'oba ogendako. Era sensobola mpozi okubagamba ku Freedom City ng'ogyeko gym sauna ne steams kuliko amabaala. Amabaala gano g'abantu naddala abasajja ab'amaanyi n'abakyala abaagala emirembe, onywa kabisiko mu mirembe ne ku Supermania osobola okkanywerawo mu mirembe. Esi bino gye beeyiira bbiya, gye beeyiira omwenge, akusaavinga atunudde eri gwagwadde tamumanyi nno. Wano bantu bali professions ne be banywesa babeera beebo. So teweerabira nti kuliko amabaala ag'enjawulo era osobola okujja n'onywamu akabisiko koba okaagala ne kakukka bulungi mu viivi n'ogenda mu parking ne bakuwerekera ne bagamba onoogisobola tugisigaze ffe tukutwale mu yaffe, bakuvuga ne bakutwala mu yaabwe enkeera nono neeyiyo. Ebyo byonna eddembe olisanga ku Freedom City. Kwegamba nti Freedom City etuukiriza erinnya lyayo, ekifo kituukiriza erinnya lya ebikola bya Freedom City bituukiriza erinnya ly'ekifo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo. Nti nno
beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Aha. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo. Kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.